baba ino yetu kuyo tugongolako emipiira naye nga jeno yennyini yabadde avuga jeno Sabiti yabadde avuga bamugamba afune omujuleevu jeno Sabiti Olege twakafuna General Sabit afunye akabenje era waliwo okutya nti ayinza obutasimatuka kubanga wotunuulira mu katambi ako engeri emotoka gyeweddewo oyinza naawe okutegeera kiki esawa yakakati ekiriwo era nga bakoze bukubirire ne baleeta ennyonyi y'amagye okubanga emujjawo naye nga embeera mwali si nnungi yadde n'akamu. Oba mujjukira General Sabit obudde obwali bwa General Kayihura we yavaako ne baapointinga Martin Ochola nga Inspector General of Police ate ne bamala ne baapointinga General Sabit nga deputy we. Ebigambo bingi ebyayogeranga nti oyo deputy nti yakola nti oli yaliwo just for ceremonial ate we baamala naye ne bamuggyako ate ne baleeta omugenzi Peter Lokech eyava mu bulamu bw'ensi eno. May his soul continue resting in eternal peace. So bintu byayetooloola bwe bityo ne byetooloola okukaakana oluvannyuma ne batugamba nti bamuappointinga mposi endala ate eno gye yaliko ne bamuggyako. Abadde abuze nnyo mu mawulire era nga kabanga kanene nga nti twamulabiranga wali the other time ng'aba nnyo mu mawulire kubanga eyo ofiisi eyo mugimanyi bulungi ti ssaawa yonna amawulire baba babatambulirako naye we yamala ogivaamu n'ava mu mawulire kakati n'akola emirimu emirala. Naye tuzzeemu omuwuliza nga afunye akabenje. Tweyongera okuba nga tumusabira Mukama Solo omukwatako assuuke era tumanya nti tusuubira nti ajja kutereera. Ebintu byansi bagamba nti bitwemalizaamu bwereere era nga buli omu ajja kutesitingako. Nga tuvuddeko eyo munnange bo Tamale Mirundi Junior takyayina bigambo biwoomu eri fulufiga era yeeyongera okuba nga amujjukiza nti madamu twakugambanga ng'owooza kimu nti mukolera gavumenti bibi n'ebigambo si byange. Anti bulijjo muvuma abantu nga mugamba ati gavumenti yebatuma. UCC week ewedde babadde ne meeting ne General Muhoozi era ng'ensonga ezaatutte UCC eyogere ne General Moke bantu abavuma abantu ne mugamba ati muyina abanene. Nabagamba mu Uganda muno buba budde bwokka. It's just time. Obudde bwokka sitabugwako. Kati Senkubuge Soroti mugenda kutegera ati eggwanga lirina amateeka. Eyo pulogulaamu mwali mwagitta dda. Muvumirako abantu temugambwako. Kati mulabye today. Abambadde mugikola nga n'okusoma temwasoma. Toyina wadde ebbaluwa ya mugigi. Okeera tuula ku TV kuvuma bantu. Obwo obudde kati bwaweddeyo. That time is now over. Bannange tunaabulwa kati we tunywera ku mazzi. Omusunsuzi kati yo gye basunsula. Kale muli b'amaanyi mugizzeeko kati. Nabagamba nammeere si mwangu.
yes full figure abamulwanisa bangi namugamba wano full figure ne mugamba nti abakulwanisa bayitirivu oyina okukakkana waliwo ebiseera ng'olina osooka n'okuwulinga ekiyita ne kiyita olunaku General Nalweyiso lwe yakugamba nti full figure lekeraawo okuvuba we wali osirikira naye the moment wosigadde ng'olaga ti oli w'amaanyi kati ebivuddemu byebyo ndoza mubawulidde abantu bangi nnyo abakyeyongera okuba nga baselebratinga era nga baselebratinga okuba nga full figure programu yaabwe bagisuspendinze era noona agambye nti tubadde tetusuubira kubanga tubadde tumanyi nti oba oliawo be bakontrolinga buli kimu. Mpulidde nti kipulogulaamu ky'amawube n'eddiikuula bakiggadde kati full figure njagala otegeere kino ku Museveni bw'aba alina wastakinze bw'ayagala okuyita ajja kweyambisa omuyiseewo naye bw'omala omuyisaawo n'atuuka eri ajjawo bujja ddaala oyo ye Museveni njagala okitegeere nti neeyakkuba oda zaava wa Museveni full figure neeyakukuba oda zaava wa Museveni gw'owulirayo gwe bayigga presidential advisor ow'omugaso akuba essimu direct shale n'akwatirawo bakukube mu kamera bakuba Nabbanja prime minister engumi n'erunguula eti tetulinayo wadde gwe tumanyi gwe tulabako mu komera nti wuno gwe prime minister ekyo kigavumenti kyaba mafia si kyammwe babeeyambisa okutugumbula bannammwe naye we bamala nammwe batugumbula mmwe ekyo nkikubuulira tewaliiwo kye bakwetaaza ggwe kasasiro gw'obeeranga kakondo mulumala okukakozesa bwe bati oli tayagala nakkakwata kaati afuna kiveera oba luti lwakasenza njagala nkutegeeze aba basajja kipulogulamu bakikoze ki naye katulabe gye bigendera tutambule mpola mpola eyakkuba abakkuba baali mu kamera kale baali kutta abakkuba osegedde eyabalagira kale ne waataayaya twaligaye nti kati oyo munene naye bano nabo abakkuba ene tugaa nti kale abakkuba kamera nga zaabakwata nga bafunye eŋŋuumi mu Uganda mwe bali bataayaya bali happy tebeeraliikirira nako tebalina kizibu n'ekyo eŋŋuumi ezaakukuba ziri eŋŋuumi zaali Nnyarwanda omanye eŋŋuumi ennyarwanda ez'obutawoolera tebakuwoolera okaaba bibyo olumala okukaaba ngo Nabbanja yakaaba amaziga ge olwamala okugakaaba nadda ewaka ne yeekolera emirimu ogenda low power ekyo kigavumenti si kyammwe tubibagambanga buli kaseera engeri abantu gye baselebratingamu bagambye ono agambye nti munnange awulidde nti akiise n'ekipuroguramu naye katusuubire anti munnange bonna mbo bali mu kukozesa lyanyi buli omu alagako munne kiki kyayinawo oli Justin Namere muwala wa minisita ate ono agamba nti Yoweri Kaguta Museveni taata we era ye sisita wa Natasha muwala wa Sale Musale kwegamba simajje binaggwera naife tubaawo kubanga tubikutuusako ate waliwo wanene ayambalidde prime minister njogera ku Robin Nabbanja nsonga ki bibyo Prime Minister wa Uganda, the Right Honorable Nabbanja. Mama nkusaba kakkana. Yali mu nnyendo n'alyoka agamba temulondawo abannupu abanyuba enjaga. Mama wange reserve yourself. Mukyala Namayanja Prime Minister wa Uganda nabagambye tugenda kwogera buli mukulembeze ayagala okwemalamu ensa. Nabbanja. Mukyala Nabbanja ekifo premier teyajjanga mama Kakumiro. So I know kumanya wa ino koma ntinga prime minister chikukakatako okuma abantu. I'm telling you tetuyina gwe tugenda nange namugabwe nasi ukempisa bana Uganda mungambe kone prime minister wa Uganda Right Honorable Nabbanja lwa parliament bajiyimiriza mukatonda mbadde mulumba ku fulo teri mutira muntu kuliso ezo office sebo a prime minister of the Republic of Uganda is a servant of the people okikiridde omukulembeze ogwanga baamukunsa ba kind enough toyinza kwata kibina kyabanya Nabbanja bwe mutuma mbannupa abanyube enjaga yinzo bandetera mba mutume let us task her agenda wandike listi ey'abannupa abanyube enjaga abatubulire
era awo tujja muyambako kuba twala gye balina okubeera but it is banembabuulye kibi nnyo muyizi kibi toyinza kuba prime minister wa ggwanga oli ku mukolo ogw'ekitiibwa ono yayisizaamu Nabbanja eggaali kubanga abantu bano babeera ne beefusi zaabwe ffe tubaawo kubanga tubatuusaako byonna naye omuntu watuukira okwogera bw'atyo aba alina ensonga ate era ataddewo ensonga ye oyo Honorable Goreti Namugga era ensonga yo giwulidde lwaki avuddeyo kubanga ayogera ku Robinah Nabbanja ate eno celebrations zikyeyongera mu maaso eza full figure kubanga programu yaabwe bagisuspendinze. Nze nali neebuuza omuntu eyawona omukazi omulimu ku TV nga simubalaamu wadde n'akantu nze omuntu awemula. Nze nali neebuuza omuntu eyawona omukazi omulimu ku TV nga simanyi na kiki kye yaliko olw'okuba abantu bamumanyi ng'omuwemuzi walayi baaliwoose ne bagiggalawo. N'omukazi talikyuka kyokka ayina abaana naye ayogera ebigambo ebinene. Omukazi awemula bannange era bannange gavumenti nayo leero etekoze eki etuyambye bannange n'omukazi awemula baaliwoose ekipulogulamu ne bakiggalawo wabaddewo ffe abatakimanyi nakimanya. Neevulufiga yantama kuwemula. Abaana basanyufu era abantu bagamba nti balyose eyo program ebadde tutabye ate muzeeyi wuno ye mukambwe agambye nti singa baali bamanyi nti tebeetaaga multi-party system bandigirese ne baleka ogiteekawo naye waba bakkiriza nti tubeere multi-party system kati lwaki bateekawo embeera. Mutugambe kimu ssemateeka mu mujeewo kubanga ssemateeka bw'abakkiriza ebibiina by'obufuzi okubeera mu ggwanga bijja kubeeranga ne pulezidenti jeno bujja kubeeranga n'omwogezi n'amumyuka kati bwe muba mukwata aboogezi b'ebibiina ne mubasuula gye mubasudde kati bano bannansi abasigadde bakole ki bwe muwuliranga ebibiina bibatamye temwagala bannayuganda benyigire mu bibiina ebyo mubijjeewo mujjeewo n'okulonda tumanye nti ekyo nakyo kiwedde okusinga bannayuganda bwe bateekanga mu mitima ne gibanga gibaweddemu emitima gibali mmanju lwakubeera tweraliikirira okulonda omukulu ajja genda akwata buli omu bw'olaba nti gwe empanga emu ku kyalo beerirako ddala na bino endala bijjeewo. Muzeeyi mukambwe talina kyatya asazeewo kabyogere ekinaaba kibe era n'avaayo n'agamba nti nja byogera kambalangire ate ono yagambye nti munnange emirembe tugirabyeko ne bw'oba tetugirabyeko tugiwuliddeko waliwo ab'amaanyi naye essaawa yakakati baliwa. Ku mulembe gw'obbo tewalingawo General Tito Kello Lutwa nga bawoza lutwa pu. Ku mulembe gwa Amini ne wabaawo Mariamungu. Kati ku mulembe gwa Museveni wali akasajja akafuusa akazibu akayita Christopher Damulira. Bannayuganda muboole famire ya Christopher Damulira nga we twabodde famire y'Abamaria. Famire y'Abamaria Mungu tekyasobola kunywa ku mazzi mu Uganda. Famire ya Tito Kello Lutwa tesobola kunywa ku mazzi mu Uganda. Kati bannayuganda tuboole Damulira okutta abaana bonna basibye. Damulira tukulaba. Oyinza okulooza mbu Museveni yakuwa obuyinza. Osobola kujja mu ghetto n'owamba buli gw'oyagala. Osobola genda ku kkubo n'owamba buli gw'oyagala. Osobola yingira ekyalo n'owamba buli ky'oyagala. Chris Damulira gw'oli musajja Muganda Museveni agenda kuwa butwa. Damulira Museveni agenda kutta. Buye yasembye okufa bamuyita Major General Tom Kabuye yafiiridde mu lodge ekikyusa. Kati gwe Damulira ogenda wonera wa Museveni. Noli elwe yakuba ab'Ekasese Emmundu n'akubba mu mbere n'abantu be. Museveni yamuzizaayo mu kyalo ewaabwe alikata kwe alimba mwogo. Damulira musajja gwe weesibako Museveni agenda kutuusaawa. Ogenda swaza famire yo bataata abaakuzaala bajjajja abaazaala bataata bo. Oswaze n'eggwanga lyo lwa Museveni. Omuntu atalina nawaabu. Museveni talina gy'ava. Damulira saagala ate weefuukire ofuuke ffala. Abaganda tetubeerangako baffala. Ndowooza mwalabye omusajja gwe bayita Musa Walusimbi. Yali ddoogo ng'akola mirimu gye mu Kisenyi nga yeetika emigugu gye mu Kisenyi
Kaweesi n'amugamba yingira poliisi ne bamutwala okutunya abayaayi. Teyaviiridde mu nnyumba omulambo ne guzimba. Temwamulabye bannange Musa wa Lusimbi awenaja nankumbi. Kale dogo yali akola mirimu gye mumuyingiza mu poliisi mumuwadde ranka afiiridde mu nju nga masikini. Mulimba gavumenti ya Museveni, mulimba rigimu ya Museveni, mulimba. Era ffe tetutidde oba otutta oba otukwata oba otubuzaawo. Museveni tujja kuba basanyufu. Museveni newonzita newombuzaawo newonsiba nja kuba musanyufu. Gwagenda okuswala ate twategedde mwagaakola bagiyitaku mulunamagye bw'oli alina okulya akalulu kano. Museveni ogenda kabbambu mutabani waakuwambe Muhoozi. Tubimanyi byonna. Bannayuganda tubeereko. Eno bagiyita protest vote 2026 kujjako Museveni, kulwanyisa Museveni, kutta Museveni. People power, our power, our power, people power. Youth councillor kyabiriko. Kuba wange gwe baadde bawadde kaadi mwamulemeseza okwewandiisa mwami byabakama. Electoral Commission Supervisor Makindye Division mwami byabakama afaanana n'oli owa Uganda byamukama. Ono ye babakama ali awo Makindye Lukuli aganya okuwandiisa omuvubuka wa Nuupu. Olimba nnyo tugenda muwandiisa wampaka si mwe abali waggulu wa Uganda. Ffe bannayuganda ffe abali waggulu wa Uganda. Sigadde nze Tabu Zikunga anti erya Yusufu lyavuddewo kati sikyagala kalulu. Kanavuze Tabu Zikunga kwendi kukunga bannayuganda. People power, our power, our power, people power. Adui ni nani? Museveni. Chika adui Museveni. Neya hiyo olo luyimba amanya gabulawo abiri Janet ne Muhoozi ni wadui pia. Bintu bizibu okumanya nga bizibu ayogedde n'olufuutifuuti naye nga nkujjukizaamu nti tuli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tuvaawo.